abere makago omwami ono ne bamuwa boda ey'okuvuga n'atandika okukola ku nsimbi nga complainant waffe bambi azibye amaaso talina kyalaba bamuzanyira ku bwongu yalowooza omukodomi mutuufu nnyo. Mwako ku boda namwone kadi yayo ninjimonja atandika yine nga omwendera z'ekibuga byonna byakwekwasa ayagala afune time nani ne Rusi naye nga si baluganda omulimu alina bulungi nnyo yalaze ku kibuga n'okola ensobi n'omukiriza okubeera mu makaago n'abeera ng'abeera ne Ruth 24/7 sakola nsobi kyali kisa nalima nti nyamba bewa omukazi ono yasooka complaining emabega musiyamba abantu bewaabwe sibafaako ebintu ebityo nemugamba tofaayo nagamba nti olaba ne Moses waliyo wamusuubiza omufunira omulimu era n'okujja kuno kujja Kampala nali mbimanyi buli kimu kyonna kakati nno Moses alina omulimu gwakola okiwulira era boda gye wamuwa yali yeekwasa bwekwasa ajja afune time emala ne Ruth amupasule ewuwo so abantu bano si baluganda era beyagala kati amazima go wali weetaga geego naye kati guno omusango guteeka ku bazadde bana bampa omukazi ne banyanjula ebintu ebitali ebyebifu singa nammanya ekintu oyo omwana nalibadde mwene ndisana mutadde waka nabeera mu maka gange kitegeera wona wekubanga mukwano tosobola kukola ekintu ekino n'okwata omusajja muno n'omuleka ewaka n'owengenda mu tawuni kati ffe tukola emirimu gya safari juzi mbadde malaba tugenda ebusia tusulayo eyo tumaze kugenda Zimbabwe ntubeereyo nga tukule wiiki namba n'obeera nga ekyamulekesa ewaka kumanti nowemba nga ndiwo tuli ku mulimu abereke waka n'omukyala ekangerimu omusajja tesobola kuyisibwamu amaaso omuntu noba nga alumbyeko ewaka oli asobola kubogola nga omanyere eddoboozi y'omusajja n'oguma nimbere ninguma kyonga mutuufu my goodness what it kiki kino kyendaba kyekyo so Ruth mukyalawo olimba gye tuvudde tewaninkuza bino byonna singa yali mulala Ruth nga ono mwana twayingira mu kibuga Kampala nga tulina ke tulina nze ne Ruth nitulwane ntano tujanga tukola mpola nga tunda mawogo makubu mpola tetenkanya paka kumbere no je tuliko Ruth oli onimbye nyuma onimbye nyosi nekiro sikikiriza ndaba tochikiriza ngenda kutwala Ruth jali ne mukodomi wo bino ebintu bimala kubikakasa lero wajja kufa omuntu ninkakasa bino ebintu bituufu wajja kufa omuntu ngenda kutwalayo Dennis abantu bano okugambe bavaake waka ne bagenda mu lodge essaawa yakakati baliwa mu lodge ngenda kutwalayo togeza ko kuŋŋamba kati Ruth alina Moses mu lodge muganda we bakimanyi nti kati oli waka toli safari zo zogendako tebasobola kukola bikolwa ebyo waka so bafunye time egenda wa muloji kyekikuyisiza munnange ba investigators bange bakoze omulimu gwabwe inkuyise bakutwale okole ki kino si kirabanga nakola kiraba na Moses ogenda kati beerabirako era my god mukuba kulede mu family olaba nagenda wasono muwala Ruth nga mama otalina nju akanga tibalina nju nga bali mu kayumba yumba negende mu kyalo labe nyumba gye nabazimbira mu kyalo olabe nyumba gye basulamu sasa wange ne maza olabe embeera gye balimu muzeyi we waawe yali namukulira akagaali atambulira ku gaali mu kyalo nga omanya embeera z'ekyalo yali ati mutuufu Ruth yani ntuusa ku kintu kino ddala kino sikirabangako kikyo kirabye era ogenda kirabira ku maaso njagala omukubira essimu kale singa nategeera bino ebintu sandigeze mu Kalondozi tenyambeko wakati bino bimazemu n'amaanyi wakati ono mwana tasobola kusigala mu nsi nange nga wendi nga kulwaki nga kwa kitasigalamu naye gwomanyi ompuleko buli nze olabika gwe tomanyi asigale nga kulwa kitasigalako ogenda mukolaki ku luno olwaleero amateeka ga Bayibuli ngenda kumenyako limu nze ngenda kukulaga oba nfa nange ninfa kwakatiri ono mwana nagenda muwasa wala ono we namusanga ntwekebeza bulungi omusaayi kino si kirabangako okuva olwaleero Moses gwe natwalanga muganda wange waka buli kyayagala nga amuwa buli kimu nga amuwemera ali abwerere asulira bwerere byonna saagala mmanya buli kimu nga manti ndabirira omuntu owange Moses so nekyo tugenda okukola nze right now kati naba clients bengenda okwasaganya ngenda kukwasaganya ne mukyala Florence ali awo bwe ndoza bamulabyeko
yagenda okutwala ku scene omukyala Mita Florence ne ba cameraman ne ba bouncer abafu okay bakutwalewo obeerabireko nakati kamusuluuza kati olundooza ngenze neetegesa okutta omuntu kubanga nze webasangira bwenti nimbalabako obulabe olabika gompulira buwulizi ono omwami olowooza akolayo ki nze nga n'atabusesa gamanya bya security omanya oba ompulira buwulizi gwe bananga enseno si nnyangu imagine Moses singa kintu ekyo nsanze nga kiriko nibba wange nze okugenda mu Kalondozi okujja mu Kalondozi nti banyambe naye n'abantu be nali nsuubira mikwano gyange benkola nabo banibazi bange nga kwegamba nga sekakasa kuba mukazi wange oyo Ruth kuvalora musaye si mukazi mubi n'omulaba nawe ndowooza omulaba ekikinzi bwekya si mukazi mubi Ruth nina ali just nja mbive ku ngambo z'abantu bye baŋŋamba nze nga mpula eŋŋamba kamuteke kamulondoole ntegeere ddala ba kituufu naye mutuufu kino sikirabangako kino Moses sikyasobola kuweza wiki nga nkyali ku nsi ojajuuze amateeka kuno nga alina munga ngenda gatwalira mu ngalo
basanze